Julia Phayma liriawo. Ate liryo. Oyagala Mudra. Muvubuka akyata yagadde Mudra kuguna obulembe. Abaana ba 200. Fena buli muvubuka aliko. Amanyi nti abayimbi abaliko ate ensangi zino abavubuka. Yabayimbi batano abaliko. Bomanyi nti avuka baagala nnyo. Mudra. Other piece, obviously. Collabo. Hey! Bamutegedde! Gweyitako ku YouTube channel ye n'olaba. Bamutegedde. Tuyina Tom D. Yeah, Tom D bamwagala nnyo. Tuyina Alien Skin. Of course, tuyina Kateleyan Candle. Bebo. Ngoyogera n'ennyimba zaabwe 5 ye. Do me, I do you. Pause. Bungi, sisa bumalayo. Naye nga be bavubuka be basinze okwagala ensangi zino. Wow, nange nkwabange. Spice Diana. Nkuyambako, tukola ffenna nkuyambako, omanyi wawangala n'omuntu ye olina obeera olowo. Kati mmanyi Spice Diana. Ate toswala Alana oyinza oyingizawo awo Papa Misa Kisemakula n'omuteeka mu kyokubiri. Toswala. Naye kale tuwa babo. Okay. Kuliko Phayma. Okay. Na Phayma. Kuliko Palaso. Okay. Kuliko Shiba. Yep. Kuliko tonzijukira tompa. Kuliko Crystal Panda. Oh, yeah. Kuliko Spice Diana. Enambemu. Nengate omulungi akabeera ngati atwegatako. Ene program fe tuliko ebera buli lwa mukaaga ziba saa 4 paka saa 9 zennyini nga tukuwa ekyo kyennyini omuvubuka kye yandisanye okwagala. Tukimanyi fe abafuga abavubuka tewali muntu. Salaamu. Oyagala tutwokereyo. Anti jukira. Boba ne swaba oba olina okulaba kati abantu bakulaba batya. Ajati. Anti jukira Musiraamu. Swaba ya like ekitiibwa kibeera eriye. So osobola okunyambako n'oggulawo mpola. Assalamu alaikum. Abasiramu bannange mwena gye muli eyo ennaku tunatera okuba nga tuzimalayo era ensaawa yonna esepiki mpisa ise ku mizikiti egy'enjawulo nga batandise ozzooza n'okuzivulungula abamu batandise ozivuga kale banaye temwerabira Abdul bin Muhammad wendi nnyo okulaba ng'ate olunaku olwo nja kuba nga ndiweesala ekitiibwa olunaku olw'enkya egenda kwa Easter eri abakristaayo olunaku lwa Easter and of course bwenzirako side eno Phayma nja make sure nti ofuna ku kyokulya nga neteekateekera lyo olunaku olabe nga oneerabira naye nga ng'osuulayo akabega okitegedde but sofa bwetto bwe tutandise wiiki ebadde etya wiiki tetambudde bubi mulundi nagumu nga wembadde ngwamye eti eno show y'abavubuka ffe abasalawo abasettinga trends abasalawo ki ekigenda obeera nga tekitrendinga so twaganye ebintu ebyo ebya international so internationally waliwo akayimba akamwana mulenzi Drake ke yasampulinzemu katono ku radio emu naye nateekamu sound ya Kim Kardashian gw'otegeera obulungi Kim Kardashian simutegeera naye oli omulala mutegeera Kim Kardashian ye yali muka Kanye West. Yeah. So bajja wano ne bawamuzeeyo engatto. Yeah. Tochikola tozijukiza. So Drake yavuddeyo bamuwa sneaker. So Drake yavuddeyo na sampling am katono ku radio emu akayimba naye ate nateekamu part eya Kim Kardashian yali anyumiza maama we divorce engeri gyemuyisizaamu kasooka tuyizeyo katono kwa kakayimba ate oluvannyuma tugenda batukomawo. Kati ogitubuulire. Yeah. Kale. So bizze biyitingana olw'ensonga nti ffenna twali tukimanyi Kanye West yali takwatagana bulungi ne Drake personally baali tebakwatagana anti bonna barapa kati ate okuvaayo ng'abantu bamaze okwawukana n'oggyayo line emu ng'omukazi alaga tasaaniddwa kubonaabona bw'atyo akayimba bakayita Rescue Me ne title ojuulire otegeererawo akayimba gye kale katambula keka akayimba kasooka tukawulira